Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere okwagala kwa Katonda Kitaffe kubeere naffe, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu naffe nga tugabana emmere y'omwoyo ey'akaseera kano. Eyo emmere ey'omwoyo ejja okuzimba omuntu waffe ow'omunda, ejja okukwata era enyige ku mitima gyaffe ng'egizza eri Mukama Katonda. Emmere y'omwoyo ejja n'ekitangaala eri emyoyo gyaffe, eri emitima gyaffe, n'egobamu ekizikiza kyonna ekyo ekibeera ku myoyo gyaffe. Ekyo ekizikiza ffe kennyini kye twereetera, ekizikiza abalala kye batuleetera okubeera nga kibeera mu mitima gyaffe, ne tukikkiriza ne kibeera mu mitima gyaffe. Olwaleero ngenda kwogerako ku nsonga y'okubeera nti eki omuntu ky'oyinza okukola, kiki kye tuyinza okukola singa obeera oyisibbwa bubi. Katugeze omuntu alina ky'akoze oba ne kikunyiiza ne kibeera ku mutima gwo, ekintu bwekityo mu mbeera bwetyo, ki kye tuyinza okukola era ki Mukama waffe Yesu Kristo kye yali yagadde tukole. Ekimu ku bye tulina okusooka okujjukira nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba yayogera n'asaba Katonda Kitaffe n'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ebigambo ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera teyabyogera kusonyiwa abo bokka abaamukomerera ku musaalaba, wabula yabyogera nga bikwata naffe ku ffe ffenna abantu ffenna, abo abaaliwo ab'omulembe ogwo naffe ab'omulembe guno n'emirembe eginaddako, ffenna nga Mukama Yesu Kristo atusonyiwa n'ebyo ebibi bye tutannaba na kujja mu maaso ge twenenye, byonna yabitusonyiwa kubanga tetumanyi ekyo kye tukola. Kwe kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo kw'ayina, era naffe tulina okuba nga tukola nga ye. Tujjukire bwe yayogera ebyo Mukama yatusonyiwa, kati ate bwe tujja mu maaso ge ne tufukamira ne twenenya okuva mu mitima gyaffe, ne twenenya ensobi zaffe, naffe ne tusonyiwa abo aba batuyisizza obubi, ate ekyo kye kitutabaganya naye ne kituleeta wamu naye, kubanga ye Mukama waffe yatusonyiwa. Naffe bwe tuba tetuzze kwenenya, munda mu mitima gyaffe mubeeramu ekitulumiriza nti twayonoona, mubeeramu ekitulumiriza nti twayonoona, mubeeramu ekintu kwegamba ekitulumiriza nga tuwulira omusango gutusinze, naye bwe tujja ne twenenya ekyo nga kivaawo, nga kyefaananyirizaako ng'omuntu w'anaaba nga alina ky'akoze ekibi, naye n'ogamba Mukama watulagira okusonyiwa, n'osonyiwa omuntu oyo okuva mu mutima gwo n'omusonyiwa, naye jjukira ye gw'osonyiye takimanyiiko nti omusonyiye, gw'omusonyiye mu maaso ga Katonda. Naye bw'otwala eddaala eriddako n'ogenda n'osisinkana omuntu oyo oba n'omukubira essimu n'omugamba munnange nsonyiwa, weewaawo ekintu kye wakola tekyampisa bulungi, naye mu mutima gwange mbadde nga ndi wano nga nkirowoozaako, nga mpulira obusungu gy'oli, nga mpulira obukyayi gy'oli, naye neenenyeza mu maaso ga Katonda era nsaba naawe onsonyiwe kuba kimbadde ku mutima nga nkulowoozaako ebitali birungi. Nsaba onsonyiwe. Ate ekyo kye kitutabaganya n'omuntu oyo aba atuyisizza obubi, nga kiraga nti bwe tugenda ewa Katonda ne twenenya, tugende mu maaso tusisinkane omuntu oyo oba tumukubire ku ssimu, naye omwenenyeze. Ate naye ajja kubikkula omutima gwe, akubuulira ekiri ku mutima gwe, oba oli awo naye yeetonde. Kati ekyo kye kijja obbatabaganya. Ne bw'aba azzeemu n'akola ensobi, ate ojja kiraba bulala, naye naawe oba ng'olina ensobi gy'okoze eri ye, era ajja kumanya omutima gwo, kubajjukira weenenya, ajjukira watwala eddaala
ne mutabagana. Kati ekintu ekyo kikulu. Wabaawo ng'omuntu yenna alina kyakunyizizza, w'omala omusonyiwa mu mutima gwo ate era twala eddaala eriddako okubira omuntu oyo essimu oba omusinkana omugabe munnange, nsaba kunsonyiwa. Kati ate ekyo kye kigenda obbatabaganya mubeere omuntu omu, omutima gwe gubeere wamu, omutima gwe gubeere wamu, n'ogugwe gubeere wamu. Obe ng'omusumuludde mu busibe, abe ng'akusumuludde mu busibe. Kubanga omuntu wabanga alina kye yakunyiiza n'omunyiigira mu mutima gwo oba omutadde mu busibe, era kye kimu naye w'oba olina omuntu gwe wanyiiza nga ku mutima takusonyiwanga aba akutadde mu busibe. Tujjukire mu kitabo kya Zaabuli, Zaabuli 35 olunyiriri olw'11 n'olw'12. Dawudi yayogera n'agamba abo bajja ne bansasula ekibi ng'ate nze nabasasula kirungi, ne banjogerako era ne boogera ebyo bye sitamanyi ne babinsibako. Ne bwe tulaba Zaabuli 35 ate olunyiriri olw'13 n'olw'14, Dawudi ayogera n'agamba nze mbasabira, weewaawo nga bo bansasula bubi, nze ku birungi bye mbakolera. Mu lunyiriri olw'13 Dawudi agamba nze mbasabira era ne nsiiba ku lwabwe, Mukama abasonyiwe. Era Dawudi agenda mu maaso n'agamba nti essaala ye bw'ebanga Mukama nga tannagiddamu, ye agenda mu maaso n'okusiiba n'abasabira, ng'alinga asabira muganda we, ng'alinga asabira omuzadde we, nga kye yeeyagaliza era nawe ky'abasabira. Ekyo nakyo kituwa ekyokuyiga naffe ekyo kyennyini kye tulina okukola. Ate ng'oluusi waliwo ebiwundu ku mitima ffe kennyini bye twereetera, okugeza ekyokulabirako. Oyinza okuba otambula nga toli mu kudduka misinde naye ng'otambula n'owulira okugulu nga kweweseemu, oba katugeze olinga alinnye mu kannya, okugulu oba ne kuba ng'okweweseemu ne kutandikirawo okuzimba mpola mpola, oluusi mu nnyingo oba mu viivi oba mu kakongovule, okugulu ne kutandika okuzimba mpola mpola, naye ng'obadde otambula butambuzi ne kuzimba kwokka. Oluvaawo n'ogenda oba ne bakusiigako eddagala, okugulu ne kugenda mu maaso nga kuzimba, naye lumu bayinza okuba bakusiigako eddagala ne bagamba munnaaye ekikuleetedde okugulu kuno okuzimba iggwe kennyini tokola exercise, singa osamba ku mupiira oba n'odduka emisinde oba n'ofuna obudde n'obuukabuuka, ebinywa byo ne biba ng'omusaayi gutambula bulungi, oba tojja kufuna kulumizibwa nga kuno, ennyingo okuba nga zitandika zokka ne zikuluma, oba olina okuba nga okola ku exercise nga kye bagamba nti ennyingo eyo okulwala oba kakongovula oba evviivi kivudde ku ggwe butakola exercise. Kati naffe mu mwoyo bwe kityo bwe kiri. Waliwo ebintu bye twereetera n'obeera nga okkiririza mu Katonda, oli mu Kristaayo, naye munnaye nga tosaba, tofuna budde kuwuliriza kigambo kya Katonda, tofuna budde n'owaayo eri Mukama, n'osiiba n'obaako ebikolwa ebyokwagala by'olaga abalala, kubanga Mukama yatugamba twagale muliraanwa waffe nga bwe tweyagala. Bw'oba tokola ekyo, oba olina ebintu by'ogenda okwereetera gwe kennyini bikulume nga tolina bukuumi, oba olina ebiwundu by'ogenda okwereetera obeere ng'onyiiga mangu, obeere nga toyagala kusonyiwa, toyagala kutabagana na balala, obeera n'okukyawa n'okutereka mu mutima, naye nga gye twongera okusaba, okwewa Mukama, okuwulira ekigambo kya Katonda, ebintu bino ebimu tebiyinza tukosa era tebiyinza kubeera biwundu ku mitima gyaffe, kubanga tubeera n'okwagala kwa Katonda nga buli kiseera emmeeme yaffe ezzibwa bujja bwe tusoma ekigambo kya Katonda, bwe tuwulira ekigambo kya Katonda, ffe kennyini we tuwaayo obudde ne tusaba. Kati waliwo ebiwundu bye biri mu mitima gyaffe nga ffe tubyereetera nga tetulina bukuumi. Ate nga tujjukira ebiseera ebimu omuntu ayinza okujja katugeze n'akusindikako
n'ogamba gundi ekintu ky'okoze si kirungi n'omusonyiwa n'ogenda. Kati ate waliwo omuntu ayinza okujja n'ekintu katugeze nakkuba ku mutwe oba alina ekintu kyakosoza oba jjinja oba kiti nakkuba ku mutwe. Kati ekiwundu ekyo nga tekigenda kuwona mu lunaku lumu nga alese obulabe ku mutwe, ekiwundu ekyo tekigenda kuwona ku lunaku lumu. Ekiwundu ekyo nga kyetaaga obudde ate nga kyetaaga kujjanjaba, ate nga tujjukire ekiwundu we tuba nga tetukijjanjabye tekitwala obudde bwe bumu okuwona nga kiri kibajjanjabye. Ate waliwo ebiwundu nga otabijjanjaba n'okuwona tebiwona. N'emitima gyaffe bwe giri, waliwo okulumizibwa okulinza okubeera ku mutima gwo ng'oluusi omuntu akunyizizza oba alina ekintu kyakoze ekitali kituufu. Mu butuufu ng'olaba kiwundu ky'amaanyi eri omutima gwo nga kyetaaga kujjanjaba, kyetaaga kulabirira. Ekiwundu ekyo ogenda okuwona ng'ate kyetaaga obudde. Kati ebintu ebimu bye batunyiiza era bye batuyisa obubi bwe bityo bwe biri, byetaaga obudde, byetaaga obugumiikiriza, byetaaga okusaba, kubanga okwo kugezesa eri Sitaani naye atunuulidde ekyo alabe ddala onaasonyiwa nga Katonda gw'ogamba gw'osinza bw'agamba, tunaasonyiwa nga ne Sitaani atunuulidde ekyo. Naye tujjukire mu kitabo kya Luka 17 olunyiriri olusooka, Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba ebyo ebitunyiiza bijja kujjanga buli kaseera. Ate era Luka 17 olunyiriri olwokuna, Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba oli ne waatunyiiza emirundi 7 tulina okumusonyiwa, tulina okusonyiwa. Tujjukire Peetero yabuuza Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga Peetero n'abalala abayigiriza ba Mukama waffe Yesu Kristo ebiseera ebisinga baasaaganga nnyo era baayagalanga nnyo okumanya mu bo bonna ani asinga. Kati Peetero yali amanyi y'omu ku basinga okubanga bakola ebyo Katonda byagala bakole, kubanga Peetero yali amanyi ye yatambulirako ne ku mazzi. Kati yajja n'abugamba Mukama Katonda n'amugamba n'akasonyiwa emirundi 7. Nakusonyiwa emirundi emeka? Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba olina okusonyiwa emirundi 7. Ate jjukira ekintu kino kya mu lunaku lumu, sigamba nti ebbanga lyonna, naye mu lunaku lumu. So nga kizibu omuntu okujja n'akunyiiza emirundi 7 mu lunaku lwe lumu, naye ng'ekyo kyakuyiga eri ffe ffenna, kyakuyiga omuntu kyonna kyatukola tumusonyiwe era tube beetegefu okusonyiwa, kubanga naffe twetaaga okusonyiyibwa. Mukama waffe Yesu Kristo yatusonyiwa. Bwe tusoma mu bikolwa by'abatume essuula ya 24 olunyiriri olw'16 tulaba omutume Pawulo agamba yakola nga kyonna kyasobola abeere mu kutegeeragana era mu mbeera ennungi eri Katonda ne muntu munne. Naffe era ekyo kyennyini kye tulina okukola. Ate era tula mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14, Mukama atugamba tukole kyonna kye tusobola okubeera mu mirembe na buli muntu yenna era n'okutambulira mu butuukirivu. Bwe tumala okwenenya ate tutabagane n'omuntu kuga tulabe nti tutondawo embeera ey'okutegeeragana n'omuntu oyo, ey'okutegeeragana. Ku musaalaba Mukama waffe Yesu Kristo yatusonyiwa, naye ate ffe we tujja ne tufukamira ne twenenya atusonyiwe. Ekyo kye kitutabaganya naye. Omutima ogw'okuwulira nti omusango gutusinze twayonoona olwo kivaawo, kubanga tuyinza okubanga oluusi ne batubuulira ekigambo kya Katonda, Mukama waffe Yesu Kristo yatusonyiwa, ekyo ne tukitegeera, naye olw'okuba tuba tutambulidde mu kibi nga muli ogamba mutuufu ku bibi bye nkoze, simanyi nga Mukama ayinza okunsonyiwa, nga muli ogamba mu butuufu kweganga ebyo bye tukoze bituleetera okulowooza nti oba ffe tukyasinza okukola ebibi ebisingayo. Naye w'ofukamira ne weenenya eri Mukama, eyo endowooza eva mu mitima gyaffe ne tumanya ddala Katonda yatusonyiwa bwe twenenya. Kati naffe bw'oba olina gw'osonyiye, twala eddaala eriddako ogende omusinkane, omukubire kasimu omugeye munnaye ekintu kiri kye wakola
nakusonyiwa naye mbadde njagala okimanye bambi nakusonyiwa era nsaba naye mu mutima gwo onsonyiwe n'omuntu oyo naye ajja kubikkula omutima gwe era ajja kutegeera ate mu ngeri ndala nnyo kuba abajja kuba alabye Yesu Kristo abajja kuba alabye Kristo ali munda mu ggwe ajja kuba alabye Kristo ali munda mu ggwe. Omuntu ayinza okunyiiza ekituufu omuntu ayinza okunyiiza naye n'ojjukira Mukama atugamba tusabire Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba tusabire abo abatuyisiza obubi tubasabire abo abatuyisiza obubi tubasabire. Kati omuntu ayinza okuba alina kyakoze ekikunyiizizza olw'okuba Mukama yatugamba tubasabire n'obeerawo n'ogamba nti Mukama omuntu bw'ati musabira musonyiye era musabira Mukama muyambe famire ebeere ennungi ebintu weebityo n'osaba naye ng'osaba naye nga tekinnava bulungi mu mutima gwo. Nejjukira mu Zaabuli Dawudi awandiika Zaabuli 35 Zaabuli 35 olaba okutandikira ku nnyiriro 13 awo Dawudi yawandiika n'agamba tubasabire ng'asabira muganda wo ng'asabira maama wo nga gwe kennyini kiwali yagadde bakusabire ng'oli newaba yakuyisa bubi atya olina okumusabira nga gwe kyeweeyagaliza n'ogamba Mukama Katonda muyambe mujjuze omwoyo gwo obulamu bwo okwagala kwo jjawo abalabe bonna ye Mukama ebyo byonna ebimiridde mu kkubo lye okubeera obulungi okubeera mu ssanyu n'emirembe mujjuze omwoyo mutukuvu muwe ekisa Mukama muwe omukisa n'ekirabo eky'okumanya n'okuwulira eddoboozi lyo sumulula amaaso ge gulawo amaaso ge asobole okulaba ebyo ebiri mu nsi ey'omwoyo muteekeko ekisa ekyenjawulo ayi Mukama erinnya lye tolisangula mu kitabo eky'obulamu muwe obugabirizi ye ne famire ayi Mukama obeetoolooza ekisa kyo ng'ebyo byonna obisaba mu linnya lya Yesu Kristo ng'osabira oli omuntu eyakuyisa obubi ekyo Mukama kyayagala tukole ekyo Mukama kyayagala tukole. Ebiseera ebisinga ensobi iffe kennyini abantu oluusi gye tukola tugenda ebibi oba ensobi ez'abalala kugamba ne tuziteekamu emitendera ne tugamba eno ensobi nnene eno entono eno esingako ku eno okugeza waliwo ebintu bye tutunuulira nga okutta oba obutemu ebintu ebyobulogo ebintu ebya ng'abakazi kwagala bakazi bannaabwe basajja kwagala basajja bannaabwe kuganga waliwo emizze gye tulaba ne tugaba mutuufu ogwo munene nnyo kati ate ne wabaawo ebintu ebirala ne tulaba ng'ebitono nga okulimba kati era byo ne tubiyita na bunafu ne tugamba obwo bunafu so nga biri ebinene tetubiyita bunafu tugamba ebibi binene nnyo kati ate ne wabaawo ebibi ffe bye tuyita obunafu nga twabituuma bunafu nga obusungu obujja okulimba okuwaayiriza olugambo ebyo ne tubiyita bunafu so nga ekibi kiba kibi ekibi kyonna kisobola okutwala omuntu mu nnyanja ey'omuliro ekibi kiba kibi okwawula ebibi ekyo kiba kivudde eri mulabe sitaani kutubuzaabuza tubeeko bye tutunuulira tulowooze nti bitono ye ebyo by'abaakozesa okwesiba mu bulamu bwaffe n'okuleeta obutasonyiwa mu mitima gyaffe okukuuma obukyayi mu mitima gyaffe era oluvannyuma atutwale mu geyeena. Tujjukire bwe tulaba ekibi nga eky'olugambo bwe tutunula mu Bayibuli kyekimu ekibi Mukama waffe Yesu Kristo kyayogeranga kwegamba kyatulabulako ennyo olugambo okwogera olugambo okuwuliriza n'okwogera olugambo era mu kuwuliriza n'okwogera kivaamu ne tusalira abalala emisango so nga si ffe tusaanidde ffe baani okusalira omuntu oyo yenna omusango ffe baani tewali atasobya okugeza oli n'owulira oli ng'agamba munnange omuntu bw'ati ne bw'ati akola bw'ati ne bw'ati
oba omusumba bw'ati takola kino, oba mukwano gwo w'egindi ayogera bw'ati ne bw'ati. Okuwuliriza obuwuliriza musango maaso ga Katonda, okutwala obutwazi obudde n'owuliriza olugambo, kuba ffe tetulina kusala musango, naffe twayonoona era naffe twetaaga okusonyiyibwa. Okuwuliriza obuwuliriza musango, okwenyigira mu kwogera olugambo musango, era ekyo Sitaani akikozesa nnyo ate n'atukuumira mu mbeera ey'ekizikiza. Y'ensonga lwaki tulina okubeera nga twegendereza, tutambulire mu kwagala era tuwulirize ate tugondere eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu oyo aliwo tukulembera mu buli kimu. Tetulina kuwuliriza lugambo, tetulina kwenyigira mu lugambo, wabula tusonyiwe buli omu. Oli w'ayina ensobi ate ffe naffe tugiyina mu kintu kirala. Awali obunafu bw'omulala ate omulala ayina amaanyi. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba tuleme okutunuulira ako akatono akali mu liiso ly'omuntu, so nga mu maaso gaffe tulina ekisiki. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yabuuza abo abaali baagala okukuba omukyala omu amayinja, n'abagamba oyo yekka atakikolangako yaba asooka. Tusonyiwe mu mitima gyaffe, tusonyiwe buli kimu, ffe kennyini twesumulule, tusumulule n'abalala. Tujjukire Matayo chapter 5 verse 44 ne verse eya 45. Mukama atugamba tusabire abo abatuyisa obubi, olwo tulyoke tubeere abaana ba Katonda Kitaffe ali mu ggulu, nga ye bw'aleetera omusaana gwe okwakira ku bonna abakola ebirungi n'ebitali birungi. Era Mukama atonyesa enkuba kw'abo bonna abatambulira mu butuukirivu n'abatatambulira mu butuukirivu. Kati naffe okuyitibwa abaana ba Katonda tusabire abo bonna abatuyisa obubi, nga tubasabira nga wosobola okusabira muganda wo, nga wosobola okusabira maama wo, nga gwe kennyini we yali bagadde bakusabire era gwe kennyini woyinza okwesabira. Kwe okwagala Mukama waffe Yesu Kristo kwayagala tubeere nakwo era twolese. Tujjukire mu Matayo chapter 24 verse 46. Mukama waffe Yesu Kristo agamba we tunaaba nga twagala abo bokka abatwagala tunaafuna mpeera ki? Mukama bw'atyo wabuuza. Kitegeeza tetulina kwagala abo bokka abatwagala, wabula twagale buli omu, kubanga oyo omuntu gwe tunyiigidde, gwe tutayagala kusonyiwa, bambi si yeye, naye waliwo dimoni eba emulimu emuleetera okukola ekyo. Kati eyo tulina omusabira eyo dimoni eveewo nga yemuleetedde ekyo ekimuzibye mu maaso okubeerawo. Ffe tulina musabira ate era nga tuwuliriza eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu, kubanga tetujjukire okutambula. Bayibuli etugamba okutambulira ne abantu abakyamu, Bayibuli ekiyita bad company. Ekyo nakyo kireetera enneeyisa yaffe okufa, otambula n'abantu abakyamu. Kati kyentegeeza abantu abo abakola ekintu kitali kituufu tobanyiigira, basonyiwe mu mutima gwo, wabula basabire. Naye nga tekitegeeza nti genda obeere wamu otambule nabo, kubanga ekiri mu bo kijja kuyingira mu ggwe. Ffe tulina kubasabira era nga tubaagala okuva mu mitima gyaffe. Tulina kubasabira, kubeera nga tubasabira nga tetubasalira musango mu mitima gyaffe. Era gwali eyo mbadde nsaba muganda wange tusabemu ffenna. Mbadde nsaba weewombeeke ozibirire tusabeko ffenna. N'oba nga oli ku mirimu, olina gy'okola, emirimu gy'okola, mu mutima gwo weewombeeke tusabeko ffenna. Mu mutima gwo tusabemu wamu. Mukama Yesu Kristo, tukuza omutima gwange, tukuza endowooza yange. Weebale nnyo Mukama Yesu Kristo olw'ekisa. Weebale nnyo olw'omukisa gw'ompadde okubeera nga nkyali mulamu.
Weebale nnyo olw'ekirabo eky'obulamu kubanga ompadde akakisa okwenenya. Weebale nnyo olw'okutwagala Ayi Mukama. Weebale nnyo olw'okufiirira ebibi byaffe ku musaalaba n'olokola abantu bonna. Mukama Yesu Kristo, neenenya olw'ebibi byange. Neenenya olw'okulimba. Neenenya olw'ekibi eky'obutayagaliza balala. Neenenya olw'ekibi eky'okwenyigira n'okuwuliriza olugambo. Neenenya Ayi Mukama olw'ekibi eky'obutasonyiwa balala. Mukama, neenenya olw'ekibi eky'okusalira abalala omusango. Mukama wange Yesu Kristo, omanyi omutima gwange era olaba buli kimu ekiri mu mutima gwange. Nsonyiwa okuva mu mutima gwange Ayi Mukama. Nsonyiwa abo bonna abampisa obubi, benzijukira ne besijjukira. Mukama, nsonyiwa buli omu boogere mu mitima gyo omu ku omu amannya ng'osaba Mukama akusonyiwe era ng'obasonyiwa mu mutima gwo. Yogera omu ku omu amannya gaabwe abo b'osonyiye mu mutima gwo, boogere ng'okijja mu mutima. Mu kukyogera kiba kivaamu, ekyo ekiwundu mu mutima kiba kiwona. Mukama Yesu Kristo, mpa obuvumu nsobole ogenda njogereko n'abantu abo be nali nterese mu mutima gwange. Mukama Yesu Kristo, nsuubiza ogenda okwogerako n'abantu abo oba obbakubira essimu. Mbasabe okunsonyiwa olw'obbatereka mu mutima gwange nga sibasonyiye. Mpa obusobozi Ayi Mukama, onteekeko Omwoyo Mutukuvu, nsobole okukubira abantu abo essimu be kitasobodde kusisinkana. Wabeerewo okutabagana, entegeeragana ennungi era oluganda olupya. Weebale nnyo Yesu Kristo. Mukama, basonyiwe abo bonna abampisa obubi. Bateekeko ekisa eky'enjawulo. Basumulule ebyo byonna ebyesibye mu bulamu bwabwe ne famire zaabwe. Bawe omwoyo w'okumanya. Bawe omwoyo w'amagezi. Beetoolooze ekisa kyo Ayi Mukama. Zibula amaaso gaabwe Ayi Mukama, basobole okulaba n'okumanya eby'omwoyo. Bawe obusobozi okugabana ekigambo kya Katonda n'oyo yenna gw'oba obasembereza Ayi Mukama. Bakolere ekkubo ery'okumanya n'okusembeza Ayi Mukama. Bino byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.